Okay, babuuzako a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki video eno wegenda okubeera nga ate ekutuukirako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo by Daddy Sana. Abeera Fahad Pro mbeerawo nnyo okubeera nga ate kunoonyeza amawulire nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bulogwanga yonna video abeera nga ate ogiyiterako ekigalo esobola okubeera nga ate edduka speed likinga sharingirako abalala otegeeze kuba nno nti kakati waliwo ekipisodo okubeera nga ate kigwa comment section nayo eri open era nga nayo tekigala kubeera nga ate osula endowoozayo ku biki byogenda okubeera nga ate olaba. Amawulire genfuna essaawa eno okuva wa Honorable Segirinya, amawulire si malungi n'akamu. Olunaku olw'ejjo ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwola ttaka era nga bwenjogera essaawa eno ali mu ICU mu ddwaliro ly'e Nakasero. Nkugambye Honorable Segirinya ow'e Kawempe North yaddusiddwa mu ddwaliro yeetaaga essaala ez'amaanyi era nga abagenza okubeera nga tebamujja mu maka ge ekyamazima nga taasula otaasiibewo yali ku mimwa gyabo abasobola okubeera nga tebamutwala. So mwongere okubeera nga temumuteeka mu ssaala ez'enjawulo asobole okubeera nga ate asukka. Guno nno omulundi gwakubiri nga Honorable Segirinya atwalibwa mu ddwaliro mu ngeri bwetyo eya ICU era nga omulundi ogwasembayo yali yatwalibwa mu ddwaliro ly'e Aga Khan wali mu ggwanga ly'e Kenya era nga liyafunawo obujjanjabi obw'enjawulo n'abeera nga ate asiibulwa era nga abadde alaga nti akuba ne ku matu. Recently asobola okubeera nga ate akolawo ne ka video ng'atulaga nti agenda kubeera nga ate akomawo yesimbawo mu kifo kya Kawempe North. Kakati no munaaye Honorable Segirinya yeetaaga essaala ez'enjawulo. Ngenda kubeera nga tinyongera okuba details ku bino byonna binaabizeeko wa Honorable Segirinya naye nga funawo kamere nga tembaterayo ensonga zino eza Hajati Zula sako ne Haji Ali nazo kweta wansi ne waggulu tebinnaggwa tulakkalira. Ngenda kubeera nga te omanya ki ekiriwo saawa eno. Tugateko mu butongole subscribinga wangode tulongwena nga te otwegatako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekako alertinga olwe nabandese video nkomawo temubaawo. Balamusizza nnyo bannakawempe North bategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu n'olwekyo buli wempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North nti mukyanninamu obwesige. Ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso. Kakati olwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North, Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbawulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Aji alya embizzi, anywa walagi, anywa enjaga n'ebiragalalagala. Aji mubbi yabba ettaka lyange. Ate ne maama we nnyazaala wange malaaya yazaala mu basajja 8 nabba n'ettaka ly'omusajja gwe yasanga n'abaana be. Aji mwavulunkupe, nze nali musuza nga nze muliisa nga mugulira ndaweya nga ne toilet paper nze nzimugulira. Oyimirirawo otya igwe nnyazaala wange n'osaba DNA ez'abaana bange nga gwe atamanyi bizibu by'abakyala? Ekyakutambuza mu basajja 8 nange kyekyantambuza mu malya 3. DNA ya Aji ne Nisha byaggwa dda era weebiri ndi lubuto
dwa aji era mu abali yabasama mukimanye nti nze ndimu ebirungo Bannayuganda Hajati alina ekizibu ku mutwe yeetaaga kujjanjaba yeetaaga kutwalako mu rehabilitation oba ali depressed Hajati alina ekikyamu ku bwongo oba nga kyaliko ge mazima. Bannayuganda omukyalo ono yatwala omusango mu kooti nekkiriza okuwuliriza omusango era kooti yeegulina. Kaakati Hajati kiki ekimuleeta mu mawulire okwonoona omusango gwe? Hajati looya gw'olina kituufu yasoma obwa looya oba be bano bye bayita ba bush lawyer abalina ebiwandiiko ebyokunnassa gye baali bakuttira? Tutandike kimu ku kimu. Hajati otandise n'ogamba nti nno Haji si musiraamu era alya embizzi era anywa omwenge ogwa waragi. Wembuuliza igwe omukyala Hajati omusiraamu awa obusiraamu ekitiibwa okkiriza otya ne weebaka n'omusajja n'omuzaalamu abaana babiri kati otugambye oli lubuto olw'omwana owookusatu nga weebaka n'omusajja gw'omanyi alya embizzi? Ekitegeeza Hajati zuura naawe olya embizzi. Omusajja gw'omaze naye emyaka egyo gyonna ng'omanyi alya embizzi era ng'omanyi anywa waragi naye ng'ate gw'olaga togwa swala baali baamukusibako. Ku mwenna igwe ne Haji ani alimba munne oba ani alimba eggwanga? N'ovayo n'ogamba Haji si musiraamu era ye Ssanyu. Ssanyu linnya lituumibwa abakyala n'abalenzi. Ne wembuuliza Hajati okimanyi nti nno ne maama wa nabbi waffe Muhammad teyali musiraamu yakyuka bukyusi? Era okimanyi nti omuntu asobola okukyuka leero ate n'asinga Hajati okumanya eddiini oba n'asinga Edimizaya eyazaalibwa mu busiraamu okumanya eddiini? Okimanyi nti osobola okuzaala omwana n'agaggawala nga gwe taata oba gwe omuzadde ng'oli yala? Okimanyi nti osobola okuzaala omwana n'akusinga okubeera omumanyifu oba n'akola ebyamagero nga gwe byakulema? Ekyo nno kye bayita okukyusa eddiini. Okukyusa eddiini kibeera ng'okukyusa ekyalo. Osobola okubeera e Masaka n'okeera ku makya ng'oli Mityana ate n'omanya nnyo eby'Emityana ne weesimba nawo ne bakuwa obululu. Kitegeeza ki? Ekya Haji okubanga ye Ssanyu mu kuzaalibwa baamutuuma amannya ga Ssanyu si yasoose okukyuka. Nze nkugambye maama wa nabbi Muhammadi gwe tukkiririzaamu teyali musiraamu yakyuka bukyusi, naye gwe eyazaalibwa mu busiraamu olina ky'omusinga? Hajati oliko ekikyamu oba oli ku nnomo? Ekyokubiri Hajati n'ogamba nti nno DNA ya Nisha ne Haji weeri, ekitegeeza waliwo contact. Hajati ogenda kumatiza mugwagwa ki mu ggwanga muno nti ekiwero kye watwala okuggyako DNA eya Haji ne Nisha nti si kyekiwero kye wali weesiimuuza gwe Hajati ne Haji, oba nti si kyekiwero kye wali osiimuuza Haji ng'amaze okukabala? Bannayuganda, ekiwero ekyo kye bayita enkumbi.
Hajati wamalo kisimuuza Haji asobola okubeera nga akiterese bw'akisimuuza omwana mu bitundu bye ebyekyama DNA ejja kulaga positive. Ekintu kye bayita rape kibeera penetration. Haji nga yayingira omwana. Hajati tekyaliyo mbwa mu Uganda okuva ba Edimiza lwe twajja. Ekigambo penetration kitegeeza kuyingira. Era tosobola teriyo mulamuzi mugwagwa asobola kulamula musango gwa rape nga tewali penetration. Penetration kiki? Penetration babeera bajja enkwaso z'omusajja oba contact y'omusajja gye bayita DNA mu bukyala bw'omwana. Kitegeeza ki? Hajati tewakyaliwo munnayuganda ampuuta. Olaba ne bennaleka ekalangaalo essaawa zino nabo bagezi nnyo oluusi n'okunsinga. Ekyokusatu, Hajati ozannya kye bayita contemporary card oba reverse psychology. Bwe ndowooza wagenda ew'omukyalo gwe bayitaani Nakiwala Kiyingi, n'ogenda ew'omusajja gwe bayita Balama, era gwe kennyini n'otunula mu kamera n'oyita ab'obuyinza bakuyambe. Haji ne bamukwata, Haji ali mu kkomera, Haji agenze mu kooti emuwadde beyiro. Hajati gwe kennyini essaawa zino otunula mu kamera oyita oba owanjagira maama mukyala president oba oyita president n'otuuka n'okugjayo ka kaadi aka NRM n'ogamba nti gwe oli muwagizi wa NRM lukulwe. Lwaki abantu abakeegatta ku NRM nti ate kiraga nti no gavumenti oba state kuba state yetwala omusango nti eri ku saidi yaabwe? Hajati ogezaako omusango gwo oguteeka mu byobufuzi nti NRM ogezaako okulaga nti abantu aba NRM kyatteekwa be balina okusinga emisango ne bwabeera nga awaayiriza. Era oyagala kugezaako okulaga nti Haji tawagira NRM, igwe owagira NRM, ekitegeeza nti NRM erina kubeera ku saidi yo. Ekitegeeza ogezaako okusindika obubaka mu bannayuganda n'abakulu abaddukanya NRM nti omuntu wa NRM tasobya, talimba, buli kyaba ayogedde, buli kyaba akoze kibeera kituufu. Nedda munnange Hajati, njagala nkubuulire, omaze ebbanga ddene ng'owagira NRM. Abantu nga bafulufiga bakayingira NRM. Naye kyekiri mu ntandikwa kye naggambye, osobola okukeera ku makya n'ozaala omwana n'agaggawala okukusinga. Oba kati gwe Hajati osobola okubeera nga oli mukyala musuubuzi nga bwe weeyita, omwana asobola okujoyininga leero oba omuntu yenna obusuubuzi n'agaggawala okukusinga. NRM tekitegeezangako nti ffe ba Edimiza yabagiwagidde okumala emyaka gyonna gye nnina mu nsi muno, nti ate ffe tulina okugifunamu. Ebyo gibeera mikisa gya Mukama Katonda. Nga bwe kibokeera ku makya Hajati wazaala omwana wo gwe bayita Nisha, omwana wo n'ogamba nti bamurepinga, kyokka ate waliwo abaana abawala abatuuka ne bamalako okusoma ne babatikkira ng'akyali n'embuzi. Owuwaagirina nga bw'ogamba. Era Hajati n'ojja n'ogamba abasawo babeera nga baakola ripooti ne bagamba omwana wange yarepingibwa. Gwani awakanya? Hajati teriiyo musawo yagamba nti omwana wo bamurepinga. Abasawo baagamba omwana wo baamukozesa nti era talina virginity. Ekitegeeza okukozesa ne repu bya njawulo. Singa abasawo baagamba nti Haji yarepinga, tewali badde omuntu akuwakanya.
nze sawa zino nali badde ndi tiimu Hajati naye bwe tubeera nga tugendera buli wamu gy'oddukira wagamba abasirikale b'ekajjansi tebakuyamba noddukire Nateete ab'Nateete ne bakuyamba omusajja omukutu omutadde mu kooti bamuwadde bbeeyo kati ogamba nti n'abalamuzi bali banguzi nti kubanga omulamuzi musiraamu simanyi omuwaabi wa kooti musiraamu ekitegeeza nti bali mu kulwanyisa musiraamu Hajati naawe oli musiraamu ekitegeeza bali bonna bantu bammwe kuba bonna basiraamu naye ng'ate kaakati ggwe oyagala kulaga nti nno eddiini y'abasiraamu nsosoze nti omukyalo ono nti Haji kulwokuba obusiraamu yajoyininga bujoyininga yakyuka bukyusi nti abantu bali omulamuzi kulwokuba musiraamu ne omuwandiisi kubanga musiraamu nti bandibadde Hajati babeera ku sayidi yo kyogezaako okulaga kubanga Haji obusiraamu yajoyininga bujoyininga ate gwe obuzaalibwamu bannayuganda Hajati agezaako kuzannya kye bayita reverse psychology aba NRM mbu babeere nti nno bavuga omusango guno gubeere NRM n'abavuganya Haji asobole okugenda okufiira mu kkomera oba kitegeera baguteekemu ebyobufuzi katugeze nti NUP versus NRM ng'ate omusajja Haji tavangayo kugamba nti mpagira kibiina kino ate era ne bw'obeera nga owagira NRM tulabye abawagizi b'NRM bangi abali mu makomera si papa ali mu kkomera nakati wenkoledde vidiyo eno omuwagizi w'NRM bangi nnyo bajjuddeeyo bw'obeera nga olina ensobi ezo tekitegeezangako kubanga oli w'NRM nti tolina kukwatibwako oba nti nno kyatteekwa buli muntu yenna alina kubeera ku sayidi yo awo twavaawo Hajati bw'obeera ng'olina ekizibu vaayo okubire bannayuganda omulanga bakutwale mu rehabilitation nze ndaba waya tokyalina ago ge mazima ne tugenda ku nsonga endala eya NRM kaadi tugimaze nti azanya byabufuzi balowooze nti nno simanyi bakwate Haji bamuteekeyo bamuyite wa opposition ensonga lwaki ajjayo kakaadi KNRM ffenna tuzirina naye tweyisa bulungi mu bantu tetugenda nga tufukira bantu tetuwayiriza bantu kubanga ndi NRM kubanga edimizaya mukwano gwa gundi alina connection nedda Hajati olina kweyisa bulungi abo bonna bamasheeka b'oyingizaamu masheeka alina kwogera kituufu erinnya lya Zuula tyabyafaayo Sheyi bw'avaayo n'asomesa ku linnya lya Zuula omunenyoota yawandiika Kurani oba gwe olina okubuulira Sheyi by'alina okusomesa ensi gwe ngaani bamasheeka bonna mbu tebali ku sayidi yo ky'oyagala okugamba nti nno wavaayo ng'ani gw'okoze naye endagaano nti alina okubeera ku sayidi yo munnange ensi tekyalingwagwa bw'obeera nga Hajati olowooza ogenda kubuulira bagwagwa banno bakuŋŋaanye abo ab'e Masaka simanyi bannameere simanyi baani kwegamba abagwagwa banno bakuŋŋaanye naye kaakati ffe tutambuddeko ensi tugiraba we are global ensonga lwaki weetuli kubanga amazima tugayita mazima embwa ebeera mbwa Hajati nojja n'ogamba Haji mubbi yabba ettaka lyo bannayuganda ekituufu Haji yatunda ettaka lya Hajati ago ge mazima naye atya Hajati azannya ddate we bamukwata bamuteeka eruzira Haji atunda ettaka lye anunula Hajati mukyala we mu kkomera eruzira Hajati bwe yava mu kkomera n'addamu n'azannya ddate ne baddamu ne bamukwata ogwokubiri ne bamuzza mu kkomera Haji n'addamu n'atunda poloti ye n'anunula mukyala we bya bizinensi zaabwe Hajati n'addamu n'azannya ddate ogwokusatu Haji n'akoowa
n'agamba nti buli bakwata Hajati ntunde ploti yange oba ettaka lyange kangende nkwate ettaka lye ng'omuntu yenna oli ali mu kkomera n'otunda ekikye. Haji n'agenda n'atunda ettaka lya Hajati asobole okumununula. Muntegeere bulungi. Omuntu gwe yatwala okutunda ettaka lya Haji okutunda ettaka lya Hajati, Haji yakwata mukwano gwe eyali best man n'amugamba omanyi ettaka lino okuliguza omuntu gwe tutamanyi gwe mpa ssente njagala kujja mukyala wange mu kkomera bw'anaaba avuddeyo onoobeera ng'oyagadde onoolituguza kye bayita resale. Omusajja ku lw'okuba yaliko ku mbaga yaabwe mukwano gwabe family friend n'akwata ssente n'awa Haji. Haji n'agenda n'anunula mukyala we mu kkomera omulundi ogwo ogwokusatu ng'amaze okukoowa nga buli lwamukwata atunda bintu bye. Hajati bwe baamuta Haji n'amunnyonnyola ku ttaka. Hajati n'addamu n'akwata ssente n'anunula ettaka lye n'anoonya n'azifuna n'anunula ettaka lye. Lye ettaka Hajati lyagamba nti Haji yabba ettaka lye n'alitunda. Haji yatunda ettaka okununula mukyala we mu kkomera ng'akooye okukwata ey'obugagga bye. Hajati buli lwazannya ddata musajja watu n'atunda ettaka lye okununula mukyala we mu kkomera. Ekyo buli muntu akikola era bangi nnyo bakikola nti owange kankusingire toki eno kangikusingire. Edimiza banaabeera nga avunuse ekizibu kino anaaginunula kubanga tayagala ofire mu kkomera. Kati ekyo kiyisa bbaawo omubbi. Hajati ensi tekyali y'abalwadde ba bwongo nga bw'olowooza. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.